Omusolo Munnayuganda atanaba kulinnya nnyonyi genda kutikka bintu bino kuva e China gweyimiridde mu nnyingo bwe ziti. Ennyingo esooka ya 35% import duty gwe baatuteekako omupya. Kati 35% eyo ogenda kugibala nti container emu etikka rolls 5 40 feet. Rolls 5 ezo zibeerako buli emu mita 6 length. Tuli kati mubali mu ngoye oba jola. Ebeerako meters 6 obuwanvu. Meters 6 URA sizebala ate. URA ebekuba omusolo ekubira mu square meters. Kati we tugenda mu square meters omutanda gwalwo width yalwo eri 1.6 width 1.6 meters. Kati awo ogenda kukwata rolls 5 ozikubiseemu 60 meters obuwanvu ofune meters emitwalo 3. Meters emitwalo 3 ezo ozikubiseemu 1.6 ye width omutanda gwalwo ogenda kufuna meters square meters emitwalo 48 zezibeera mu container. Square meters emitwalo 48 values kwe tusasulira pa square meter ziri 0.8 US dollars. 0.8 US dollars ogenda kwekanga nga wozi multiplying mu kile emitwalo 48 ogenda kufuna emitwalo gya $3.8 mu 4. Tuli wamu? Eyo import duty. 3.8 4. Kati 3.8 4 firimu eba tennaggwa. Ogenda ojeko value added tax ye VAT. VAT is 18%. Kati 18% of emitwalo 3.8 mu 4 ogenda kufuna dollars kakaga mu 9 mu 10 mu 12. Kakaga 912 nazo zigatte ku mitwalo 3.8 mu 4 eza dola. Kale onawo sinzira okubeera nga otwala byonna byokola nkwaniriza nnyo ku mukutu guno gwa MS Media Uganda, YouTube ne TikTok ko tusinzira okwogera ebigambo. Olwaleero tugenda kwogera ebigambo ku nsonga z'obusuubuzi. Nyina Mwanja Asumani yakulira United Tailors Fashion Designers Association be batunzi. Tugenda okubeera nga twogera ebigambo. Gye buvuddeko abasuubuzi beekalakaasa ne baggalawo amaduuka gaabwe naye ate ne tubalaba nga bazeeyo ku mirimu. Kyenjagala asooka atubuulire. Bakkaanya n'abo abavunaanyizibwa naddala gavumenti bakowu bonga abasuubuzi nti tubikoye ebyokwegugunga obwavu bungi batubanja lenti n'ebirala. Lwaki mwaddayo? Ogenda kusooka obuuza abantu otandike lwaki mwaddayo ku mirimu. Okusookera ddala namusa ku buli Munnayuganda gy'oli okusingira ddala abasuubuzi ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Mwanje Asuman, Chairman United Tailors and Fashion Designers Association. Sookera ddala okubeebaza omukisa gwe mutuwadde okubanga tuvaayo okubaako bye tunyonyola eggwanga naddala ku biki oba oliawo ebinyigiriza obusuubuzi. Ate tulina okukkiriza nti buli ekinyigiriza omusuubuzi kikkirira paka ku final consumer asemberayo ddala wansi. Kati gwagula end user wa buli kintu ekisuubulwa oba ekiyingira mu ggwanga twali tukusuubira okubanga gw'omu agenda okusookera ddala okwekalakaasa nga ffe tetunaba na kwekalakaasa oba oliawo ababireeta kubanga nze siina kye ngenda kugula kusuubula nkiyingiza eggwanga paka nga nkinoonyezaako amagoba ate gwe golina okumpa at the end of the day. Kyannaku nnyo okusinziira ku kibuuzo ekimbuuziddwa nti twegugunga ne tuggalawo. Ekyenjawulo nti mwa bannamawulire n'abantu abalala oba bannabyabufuzi bakiyita kwekalakaasa. Okwaffe kwali kungubaga atukungubagira emirimu gyaffe gavumenti ey'eggwanga lino gyegezaako okusaanyaawo mu bugenderevu. Okuzzaako emabega Mr. Matiya ne bannayuganda abatulaba n'abatuwuliriza mu mwaka gwa 2020 ffe twafunira obuzibu nno buno obw'omusolo oguli exorbitant. Gavumenti yatuwuddisa ne tuyingiza ddiiru mu myaka egyayita 2014 15 16 nga batulaze nti bagenda kujjawo
oba kuwera engoye ez'emivumba mukubanga bakola enteekateeka eyo twalowooza nti bannaffe abo bagenda kubeera ddala genuine era bagenda kuba ne goodwill y'ekyo kye baali batusaba okuba nga tugendamu. Twakwata ensimbi zaffe ezitaali neewole, ezitaali za parish development model, ezitaali za myoga, ne tuziteeka mu mulimu guno ogw'okutunga engoye nga tukola ki nga tuzongerako omutindo wakati mu kuwa bannaffe emirimu bannayuganda n'abo bennyini ate abava mu initiative president gy'agamba nti gyakola ki gyateekamu ensimbi y'omusolo. Munnayuganda wonna wooli buli mwaka okiwulira nti waliwo gavumenti oba NRM oba mukyala Seninda abaana batikkira mu mulimu gw'okutunga ababeera mu 10,000 munnanga abaana abo tebabaweerako mirimu wabula babasindika ewaffe ffe ne tubawa emirimu. Gavumenti eno nga egezaako okukola National Development Plan 3 mwalimu embeera y'oku import substitution oba okukolera ebintu wano ewaffe era policy eyajja gye bayita bubu ba Uganda Build Uganda essaawa zino bagamba nti weeri ffe twalowooza nti tugenda kubeera mu eyo policy gavumenti etuyambira okwo okulaba nga tukulaakulanya emirimu gyaffe n'okuwa bannaffe emirimu because bannayuganda bangi abafuluma mu matendekero ag'enjawulo abaweza emyaka egy'okukola ng'emirimu tebagiina. Statistics eza Uganda National Bureau of Statistics UBOS zitulaga nti buli mwaka institutions ez'enjawulo oba amatendekero aga waggulu gafulumya abantu 40,000 okuyingira job market oba akatale k'emirimu naye ng'obusobozi bw'eggwanga lino okucreatinga emirimu busobola creating emirimu 9,000 jobs. Kitegeeza nti bannayuganda 39,110 tebafuna mirimu egyo eggwanga ligisobola okucreatinga oba okutondawo. Bannayuganda bano bonna bajja ewaffe mu informal sector ne babeera nga tuba employinga wakati mu bugubi obw'enjawulo obuliko emisoso egy'enjawulo okuli rent atasoboka okuli emisoso egya URA okuva ddala ku income tax waliwo omusolo ogwa KCCA licenses ez'enjawulo tusasula kasasiro ewaka omuntu wapangisa emitwalo 15 kabuyonjo eba ya bwereere nze wempangisa edduuka lya $3.5 kabuyonjo ngisasulira omuntu omusanga apangisa abantu emitwalo 2 ng'emmotoka yeesulawo ku bwereere nze wenkolera parking ate ngisasulira omutwalo mulamba buli lunaku olukeera ku nsi kasamba nga nayingidde naye ekibuga omutwalo guba gunkutte parking eyaawo ate wensasulira obukadde 3.5 okulaba nga nkolera nga ate sisulawo nyingirawo essaawa 2 ez'okumakya ogisangako ekijegere olw'ensonga obuvunaanyizibwa bw'okugisuza ate bwossi bwabwe era batuuka ne bakkubira ne bagaswaba mwanje obudde bugize twagala kuggalawo jangu ojjewo emmotoka yo. So wakati mu kunyigirizibwa okwenkanidde awo twagamba nti katudde katukungubagire bizinesi zaffe gavumenti gye twogedde naye emifundo eziwera. Mr. Sekanja Konze nali mu delegation yagenda okumitinga president mu State House ndowooza ennaku z'omwezi oba zaali 19 omwezi gw'okuna we twamusisinkanira Entebbe. Abantu bangi bayogera ku IFRIS bamwogerako because nze okuba nti ndi ambassador oba an advocacy voice ey'abannaffe abatunga n'abakolera wano engoye newankubadde ebintu ebisinga mbiyinako experience ennene esinga n'ababyogerera newala nnyo byogerako nembeera ekinyusi ekyange kyonna kyonna oba omulaka nga ngutadde ku ebyo bannanga abatunzi be bantuma okulaba nga nzigusa oba nga mbituuse eri omukulembeze. Njala tutuuke wali esebo mwategedde mwayogeddezeganyizza ne gavumenti gye mbadde mugaba naye bino ebitunyigiriza mukowe bukowe nti kaŋŋenderere nti andi bubi okuddamu okugulawo. Njagala nkuwa view yange nga nsinziira ku ddoboozi nze kennyini kamwa koogera tinayogerezeganya nayo n'omukulembeze w'eggwanga ng'atudde wali ndi wano ne munyonyola ebyaffe
ne answers eyampa ezitateekebwa mu nkola. Omukulembeze we twamusinkana etali ya Kololo eyali ey'Entebbe yavaamu ey'Ekololo eyavaamu eno gye yasazizaamu. Wetusisinkana waliwo contentious issue ku bantu abaleeta emivumba. Abaleeta emivumba nga bagamba nti abantu ebitundu 7.5 ku buli 100 ey'abantu abaleeta engoye enkadde Bachina. Muzeeyi n'agamba ati engoye z'abafu tetukyazaagala mu ggwanga. Mu kugamba ekigambo ekyo n'abuuza mu bali eyo mu audience ani ayinza okuvaayo okuwagira engoye enkadde. Nempandika omukono ne munywa ne mugamba Muzeeyi nti ekisookera ddala mwatuwuddiisa ffe bannansi nti mwagala abantu bakolere wano ebintu era wakati mu kuleeta tukakasa nti mugenda kujjawo engoye ez'emivumba. Twatetenkanya nga bannansi tulabe butya bwe tusobola okufuna engoye ezalayisiko okusinga kuziri ze baleese bannaffe nga ziwedde ng'ate empya bannayuganda ze basobola okwambala. Netuyiya bwe tweeta material okuva emitala w'amayanja ne mu nsi ez'enjawulo netumugatteko omutindo bannaffe bafune emirimu n'eggwanga lifune omusolo. Tewaayita nnaku nnyingi nnyo oba myaka mingi ng'emivumba gikyaliwo mu ggwanga ne mututeekako omusolo omunene. Omututeekako omusolo omunene ffe ate abaali baleeta material gwe twongerako omutindo. Ebyo binyonyola president ne tulowooza nti kye mwagala kuleeta ngoye ziwedde na mivumba era bannaffe abasinga omulimu gw'okutungira wano engoye baaguvaako ne badda mu kweta ziwedde. Kiraga double standards nyingi nti omuntu oŋŋambye nti oyagala kukolera wano bintu ate wentandika obikolerawo nga tonnaba kwongeza kubanga omusolo ogwaffe ogw'amatiriyo baaguleeta mu 2 otumala okukuba ennyo enduulu ate omwaka ogwaddako ne baleeta ate omusolo gwe gumu ku bantu abaleeta engoye eziwedde. Ntunka atya ku level nze mwanje aleeta matiriyo ne mwongerako omutindo ate nga nsasula omusolo gwe gumu n'omuntu aleeta olugoye oluwedde. Double standards ezo ziraba. So netumanya nti government yali ekwenya bannayuganda kubajja ku mulamwa oba kutta ssente zaabwe. Ekyamazima ssente zaffe zaafa. Matiya we nali si bwendi ate sooza nga nkyasobola okuddawo olw'ensonga nze we nali nva e Sudaani mu mwaka gwa 2017 najja ne miliyoni 7 y'emitwalo 2 egya dola okuginvestinga mu economy eno. Olwaleero wombuuza kyensobodde okweyongerako okuva ku olwo ndowooza baana nzaddeyoko ku baana abalala besimanyi oba enkya banaaba n'omwasirizi oba tebaabe naye nsaba Allah eyawanika eggulu etalina mpagi annyambeko okulaba nga nsobola obbakuza mu mbeera eno ey'obwerinde n'obuyinike. Lwasaanawo ndi mu kuyiiya mpya kaakati nno policies eza gavumenti eziri mu double standard ey'enkanidde awo. We twasisinkana omukulembeze Kololo n'atugamba agenda kuddamu atusisinkane ffenno twali tulowooza nti mu nnaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga ku 31 tugenda kubeerawo ne rivaaso mu musolo guno gutumaze ebbanga lya myaka 4 nga tugukaabirira gudde emabega. Mu gw'omukaaga nti tuba tuyingira financial year mu gw'omusanvu nga lumu. Nasisinkana omukungu mu kitongole oba mu ministry ya finance omwami Kagwa n'abalala aba URA mu meeting emu ba conference yali mu Hotel Africana ng'egezaako okuwa bannayuganda overview ey'emisolo n'ebiki ebikyuseemu. Byayanjula temwalimu nkyukakyuka mu musolo gw'abantu abaleeta engoye eziwedde oba abaleeta matiriyo. Nafuna omukisa era nalondebwa okuboogeza abaaliwo kureactinga ku ebyo ebyali biriwo ne mmubuuza ne mmugamba mukama wange nti sigwe mulundi gw'osoose okundaba mu maaso go nga nkunnyonnyola ensonga y'emu nti twali tulowooza nti ebintu bye twabanyonnyola oba bye tubanyonnyodde ebbanga lya myaka 4 mwabitegeera kubanga tugenda mu NDP 4 National Development Plan 4 nti twali tumanyi nti ebintu mwabitegeera era tuli bamu kwabo bamutadde mu considerations ez'emisolo emipya. Nangamba nti ensonga yammwe twabadde tugenda gikwatako unfortunately nti nebeera ng'eri mu mikono gya mukulembeze w'eggwanga olwaleero ensonga yammwe yatuuka wa president twali tetusobola gizza mabega nga president asoose kutuwa ki
go ahead engeri gyemu tumugenda musinkana nga 31 tuguminkirize kyanatuwabula nga 31 kyetujja okutambula nakyo ebyogamba ndoza byaliwo nga 8 awo ku nnaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omusanvu tugala tuguminkirize nga tusuubira okusinkana president nga 31 ogw'omusanvu ekyennaku era ekisingira ddala okwennyamiza n'okuwewula obukulembeze n'engeri gavumenti eno gyekolamu ebintu byayo kuyita kulengeza audio yafubutuka mu mikutu gya WhatsApp egy'enjawulo eya minisita wa Kampala Hajati Kabanda ng'atugaba bannaffe omukulembeze w'eggwanga agambye tagenda kusobola kubasisinkana ku lunaku lwe yali ateeseteese wabula nti olunaku lujja kubategeezebwa olunaku lujja kututegeezebwa kitegeeza nti audio yali kiro kitawala omunaku olw'ensonga it was indefinite oba Muganda kyayita atya nti teyaliiko nnaku za ssalira nti mu nnaku bweziti bwe mugenda okusisinkana omukulembeze oba mugenda okufuna ansa z'ebyo ebibuuzo bye mwebuuza twagiwuliriza ffenna ekyamazima buli omu n'asalawo mu busungu nti nti enkya tukole ki nga 31 31 ekituufu amaduuka gaffe twagateekako kufulu ne tudde waka tetwayokya bipiira tetwakola kintu kyonna naku olwanga lumu naye twasiiba gye tukolera waggale wasiwasi nga omumanyi n'ennaku buli omu emuluma bubwe baganda baffe balandi road ab'e Kampala bali bamu ku banyigirizibwa IFRIS oba ne status ebyobusuubuzi mwe bitambulira n'engereka y'emisolo baafuna pressure okuva mu gavumenti ate nga pressure gye bafunye jukira nga lumu omuntu asuubira ssente ng'ennaku z'omwezi 5 alina akedi 28 balandi road b'e Kampala kumpi be bamu ekibuga Kirambo osobola okukisanga bannannyini baakyo abalinamu ebizimbe bali abantu 6 naye ng'ekizimbe kirimu ekibuga kiriweereza akedi 475 omugatte so kati omuntu abanja ssente mu bizimbe 38 ku 2 okumugamba nti abantu babadde agenda okugyamu obuwumbi 15 ate bazzeeyo eka baggaddewo olw'okuba beekalakaasa oba beekandaze oba bakungubagira bizinesi zaabwe ezinaafa kyali no kikemo kinene eri bakama baffe abo twagenda okwetegereza nga bakama baffe bennyini ate be batadde obukulembeze bw'obusuubuzi ku pressure nti we mutaggulawo ebyammwe biki bibi so sijja kubiyingiramu nnyo ebyo n'okusinziira ku reports ze twafuna meeting yatulewa Prime Minister meeting eyo ng'eragira abakulembeze b'abasuubuzi balagira abasuubuzi oba bakubiriza abasuubuzi bakomewo baggulewo emirimu gyabwe wadde ngera date entuufu yali tekoze eki tefunise naye ndowooza tusobole okuba balandira odi ssente so temwaddayo lwakuba nti mwategeregana ne gavumenti tetwotegeregana nko na gavumenti ku kintu kyonna wabula twaddayo olw'ensonga nti pressure yali nnene naddala erifa abakulembeze nga n'abamu baamalira mu makomera muganda wange Ntale Edwards baamukwata nga 2 ogw'omunana lwali lwakutaano era ye twamubasuuza busuuza olunaku lwe lumu muganda wange Edidola naye n'akwatibwa baamuuta ku Mande ng'amaze natuuka mu kooti nze kennyini kamwa kwogera nina ekifo ekimu kye nalimu olunaku olwo lwennyini olwokutaano nalina olugendo lw'embaale nga ngenda mu Sino Industrial Park ogezaako ku benchmarkinga ngeri gye bakolamu jeans n'ebirala nali nina wendi abantu ne bansalako nga 12 nga baŋŋamba nti abategeezeddwa nti ndi mu bantu abo aba planning okwokya ekibuga oba okwokya ebizimbe by'abalandi road ne mbagamba nno simu yange weeri ne njibagiramu password ne bakebera message ku message era muno sikyalinamu byama kubeera teyina byama ne njibawa ne bakebera message ku message paka we bazuula ndowooza nti yabawa information yabawa nkyamu ate era naye mbabuuza n'obabuuza
Si ba security ezimanyiddwa naye nga ba security okusinziira kubanga Matia ensi mwe tuli nayo kenyini sawa zino osobola okuba wa security naye nga nze atamanyi nti oli so nno mukyo esimu bazaaza ne bazuula nga bye baali banoonya tebyalimu ne baŋŋamba tambula ove ku kizimbe wadde nga kwempangisa amaduuka agatali limu balaga ensi nti oba oliawo ninamu obugenderevu obwagala okwokya ebizimbe omuli bizinesi zange zesamaze kusengulamu kale ndowooza ndi mugagga ekyenkanidde awo ne bizinesi zange nzokyeremu kale nno eyo nga tuvuddeyo emirimu twagiddako mu mbeera etali neeteekereteekere naye olw'obunkenke bwe baatuteekako okulaba nga tuddamu okuggulawo ekyennaku mukyo nti bye twali oba ebyali byayimirizibwa omukulembeze w'eggwanga ng'enkola ya IFRIS enforcement yaayo mu bitundu by'ekibuga ebyenjawulo yakomyewo emisolo ne values ezaali zitunyigiriza zakomyewo emisolo gyakomyewo buteesagga ne values eziringa zetwali tukayanyiza nti twagala omuntu alinye ennyonyi okuva wano okugenda e China okusuubula ng'akimanyi nti wendeeta jeans emitwalo 26 nti ngenda kusasula omusolo gwa $40,000,000 essaawa zino byonna tebikyaliwo tukiri mu mbeera yakanagweramu eyo nga tutandise n'okufuna embeera nti wentikula ebintu for example nensasula container omusolo enakawa $1,000,000 tugambe 2.5 ate mba ntuuka ku hamu okupaakinga okutikula ku store pick up double cabin neva mu URA ate nejjayo kenyini ng'eŋŋamba n'abagirimu nti nina okuvuga container ate njizeeyo nakawa omusolo gwensasudde mutono oba nzibye omusolo ffenna gye tulowooza nti omuntu eyalikoze ekyo yali badde ajja ne reference eya poliisi n'obujulizi obulaga nti ebiwenzijja ebintu ebyo mumenye bumenya geeti oba mumenye kufulu okugyayo ebintu byange embeera eyo nagirabyeko nina n'ebifaananyi byenja okukuwa nga balina munnaffe omu emmotoka yabadde eparkinzi nga bagezaako mumukola ki omumukangakanga abeeko kyabawa nze ng'omukulembeze ababadde bazze mu double cabin eyo singa omukulembeze neŋŋenda ne mbaga abasebo ne bannyabo nti ekyemuli mukola kikyamu nti omukulembeze bino yabikola ki yabiyimiriza ebikwakwata byonna ebyomusolo omukulembeze actually wetwali naye yagamba aba URA mwami Abel Kagumire commissioner customs ne John Musinguzi Rujoki akolanga commissioner general yabagamba nti ekintu kyonna kyonna kimaze okufuluma mu bondi temuddamu kutaataaganya abasuubuzi munoonyereze ofiisa kye yakoze ku byo because wabeerawo ali mu verification niwabeerawo n'ali mu evaluation abagaba values wezibeera nga values ebintu byamwanjeko byafulumidde si ntuufu mwanje temumunoonya munoonye yamuwadde values ezo eki entuufu ababulire kwe yasinzidde okukola ekyo oba okukola ezo ensobi eziyinza okuleetera abasuubuzi okwennyamira n'okuva mu mulimu bannaffe era wena bannyonnyola ebyo ne beebwalabwala mpolampola ne bavuga emmotoka yaabwe ne bagimuggyako naye nga obugenderevu bwabwe oba intention yaabwe yali yakumubbako nsimbi babikoze abalala bangi byembadde simanyi era kuno wenategeera notegeera nti ne ku kizimbe kwe tukolera kuliko n'abantu abamanyiddwa nti oyo gundi mbega oba informa wa URA ti bw'otikkula ebintu yajja n'abagamba nti awo n'aleese byaleese mujje musooke malobike bye babisasudde omusolo kyesimanyi nti wanene obatuwera release obatuwera release ku URA enforcement tesooka kutegeera nti empapula zino zensasudde zentuufu kuba nsuubira nti omuntu bali bamustoppinga ku URA omuntu osooka n'osasula URA omusolo gwayo kye bali badde bayita cause tulina omusolo gutusooka first payment nsuubira container yange okujja nendekawo first payment tugambe gisuubira okuba ya $220,000 nentekayo 120,000 ebintu ebituuka ne bampa assessment nenkola top up etera kubeera $800,000 ku 10 nezigenda maaso omuntu amaze okusasula first payment nensasula no top up bo bano bannaffe gwe bakakasiza nti ye mutuufu lwaki ojja ontegere ku store gye ntutte ebintu wemala okusasula URA eno nga ngimazeyo bulungi
wano waliwo emmeeza endala ya UNBS. UNBS ono alina okukakasa omutindo gw'ebyo byendeese nga maze biweera omusolo. Osooka kuwa musolo nekakasa omutindo ye nayo kakasa ndi byendeese ate byebituufu double standards oba oziraba. So government yakuliyetinga obukundi bw'abantu gezaako okutubbamu ensimbi mu ngeri y'enguzi. Olwaki the honest to decide that byendeese birungi oba si birungi biri mu nsawo yange. Ono wakugamba nti si bituufu konteina ogiguze $120,000 e China okisasulidde $8 nga okugipangisa ereeta ebintu byo shipping naye nayingira tugambe omutwalo n'okugenda waggulu. Maze okusasula omusolo gwa $220,000 ngenda mu million kumpi 600 eziri mu konteina ate onagamba byoleese tebikkirizibwa ku mutindo gwa katale ka wano. Oba tompa millions 10 tubitwala bigenda ku destroyingibwa bwe bakola oba mutuufu oba si mutuufu bo basobola okugamba nti si mutuufu because the honest to decide is within their hands. Ebintu byetusuubula si masanga nti mundu byetaaga omuntu okujja ne pick up eriko abasirikale okujja okulaba waawe mbitutte na lwaki mbitwalawo. Okitegeera tulina bannaffe abakola omulimu gwe gumu nga ba-importinga betu importingira ku 35% nga ba-importingira ku 0%. Mwe mu-importingira ku 35% import duty. That is a specific one. Because eri origin ya East Africa, Common Sanitary za East Africa, CET, zitulaga 0% raw materials, 10% intermediate, and 25% omuntu agenda okuguza akatala akalala konna koyagadde. Kati nze mwanje embeera mu intermediate importer. Olwaki nze byendeeta mbigattako omutindo biina bebiwa mirimu okuviira ddala kuwakomola pattern developer, fashion designer, wabeerawo abakatinga patterns ezo, waliwo abaniitinga, waliwo omwana atunga alayini y'okutunga yonna gikubalira dda nti eriko abaana nga bana ab'enjawulo ebyala ninga bina nti eriko overlock straight, eriko hemming, eriko flat bingi. Waliwo abali mu button holding abaawa kubamu bino ebituli byolaba ebiri mu masaati department nayo ndala. Wongamba nti nze ndetere ku 35% value eri specific butya bwengenda okuvuganya ku katale ke kamu neyaleese engoye ze zimwe Kenya nga zeetedde ku 10%. Yensonga lwaki bannayuganda balinnya baasi n'agenda Kenya n'atikka engoye ez'e Kenya n'azireeta wano eno ng'era still sisobola kuvuganya naye mu kupricinga olw'ensonga nze cost of production yange eri waki eri waggulu nti emitwalo 2 owe Kenya janguze ekiteeteeyi oba jatundirako ekiteeteeyi kye kimuzi wano bali nakitunda 2 kitundu okulaba nga nfunako n'okusasula bannange benkola nabo mu workshop. Kati njalo soko tubalire ku musolo ogwo. Esebo. Omusolo munnayuganda atanaba kulinnya nnyonyi genda kutikka bintu bino kuva e China gweyimiridde mu nnyingo bweziti. Ennyingo esooka ya 35% import duty gwe batuteekako omupya. Kati 35% eyo ogenda kugibala nti container emu etikka rolls 5 container 40 feet. Rolls 5 ezo zibeerako buli emu mita 6 length. Tuli kati mubali mu ngoye oba jola. Ebeerako meters 6 obuwanvu. Meters 6 URA sizebala ate. URA ebekuba omusolo ekubira mu square meters. Kati wetugenda mu square meters omutanda gwalwo width yalwo eri 1.6 width 1.6 meters. Kati awo ogenda kukwata rolls 5 ozikubiseemu 60 meters obuwanvu ofune meters emitwalo 3. Meters emitwalo 3 ezo ozikubiseemu 1.6 ye width omutanda gwalwo ogenda kufuna meters square meters emitwalo 48 zezibeera mu container.
square meters emitwalo 4 values kwe tusasulira pa square meter ziri 0.8 US dollars 0.8 US dollars ogenda kwekanga nga wozi multiplying mu kilo emitwalo 4 ogenda kufuna emitwalo gya dola 3.8 mu 4 tuli wamu eyo import duty 3.8 4 kati 3.8 4 firimu eba tennaggwa ogenda ojeko value added tax ye VAT. VAT is 18%. Kati 18% of emitwalo 3.8 mu 4 ogenda kufuna dollars kakaaga mu 9 mu 10 mu 12 kakaaga 912 nazo zigatte ku mitwalo 3.8 mu 4 eza dola. Womalirizawo waliwo kye bayita withholding tax. Withholding tax is 6% of your consignment or your consignment value. Kati 6% ya mitwalo 3.8 mu 4 ogenda kufuna dola 2334 nazo ziteeke wabbali. Kati ogwo omusolo yategunaba kugwa waliwo gwe bayita infrastructure levy which is 1.6 or 1.5 whichever ogenda kufuna dollars 600 mu 10 600 mu 14.4 ye withholding ye infrastructure levy. Kati omuwendo guno ogugatta wamu ogenda kufuna emitwalo 4.8 mu 23.4 eza dola. Nzikubisiza ku rate enkadde ku 1375 okubisa emitwalo 4.8 mu 23.4 times 1375 ogenda kufuna millions 108 n'emitwalo 864 bazijja ku container. Yes, imported duty 35%. Tugende ku kakati kibadde kinnaggwa mbuuza kitya nti nsobola okuleeta ebintu byebimu ne gavumenti bina 38 oba 47 byateeka mu gundi yayo byegamba nti bisasulira mu kilo package kati omala okusasula guno ne bakutwala mu kilo kati kilo milioni 1.8 n'okusobola mu kilo ogenda kukwata tani 28 je kilo emitwalo 2.8 wekiri emitwalo 2.8 fe tusasulira ku dollars 3 package $3 package kilo emitwalo 2.8 ogenda kufuna emitwalo 8.4 eja dola emitwalo 8.4 eja dola ozikubisemu 1375 ofune milioni 315 millions 315 ozigatteko eza import duty 108 oweze milioni 4 mu 9 mu 5 n'emitwalo 864 musolo yo container omusolo essaawa zino wegulaze muna Uganda yina tanaba kutambula container egule millions 12 byonna nga etuuse nakawa no shipping byonna benanga ku ebiri ne wajja ko kusolo milioni 495 mu 5 kale wize milioni 5 essaawa zino ze baagala bisesa naye tulina kusabira ggwanga lino kusookera ddala tusabire n'abakulembeze abatukulembera tubakwasa omukama oba oli awo abalungamye mu butya balina okutukulembera n'okulowooleza eggwanga lino olw'ensonga kuno tetwajjako buzi nti baatuleeta buleesi baatuzaalira kuno tukulidde kuno nga namwe mwazaalibwako oba oli awo wabaawo omutango ogw'enjawulo nga gwava eri bakadde bammwe mutubuulire bakadde bammwe ebyo byebakola ebyenjawulo naffe tubikole abaana baffe basobole okwesiimira mu ggwanga lyabwe gye bujja nga mwe mukola olwaleero tetulina mbeera ya njawulo gye tuyinza kukolimamu esinga eyo okujja kubakwasa omukama olw'ensonga nti tufuuse mmomboze ewaffe wennyini we tuzaalwa nti bannayuganda olwaleero ekitone nnyo emitwalo 3.8 bafuluma eggwanga okulaba nga bakola ki nga bagenda mu Middle East ensi ze twawanga obuyambi ate bannaffe gye bagenda okunoonya emirimu obwayaaya obwasikaali n'ebifaanaganako weebityo
ate nno nga wenkusigira ekifaananyi ky'abannayuganda abafuluma statistics zikulaga nti ku bitundu 10 ku buli 10 abantu 0.2% be bafuna emirimu egiri professional, abantu 1.8 bafuna semi professional jobs, 98% bafuna mirimu giri casual. Amaanyi ago ndowooza nti wetuba nga tugenda mu mbeera ya makolero, amaanyi ago tugeetaaga. Tewali kampani recruiting abakozi Saudi Arabia, Dubai, Qatar n'ewalala, Jordan ng'etwala omuntu ali myaka 45, kitegeeza nti batujjamu cream gwe batwala. Bannaffe abakulembeze b'eggwanga lino ddala mba mulyagala nnyo, emyaka egyo tetugyetaaga okulaba nga gikulaakulanya eggwanga lino. Tuba tugenda mu makolero, eyo cheap labor gye twali badde twetaaga, bannaffe ne tubakozesa nga tubaweera ddala ensimbi ezo zennyini. Olw'ensonga nze amakolero gonna ge ntambuddemu wano e Uganda nga gakola ngoye, omwana atunga olugoye bamuwa ennusu 8 ekinene ennyo, oyo ate abeera na supervisor ewanga ayiga muwagu mu kitundu, ayiga asasula omutwalo gumu n'ekitundu nga musomesa, ate buno obwaffe obutonotono amaanyi busobola okwemployinga abantu ne basobola okubeerawo ebbanga gye lujja mu maaso. Njagala obawa examples ez'ensi ezikulaakulanye wakati mu kukola engoye nga newankubadde tezikola materials nga bannaffe kye beesibako. Twabaze 35%. Wagambye waliwo gundi endala pasenti endala kumuleetera ng'ogyeko 35% import duty. Ezo bazitujjako zonna because senga nali nsobola okuleeta nze nga mwanje nga amateeka ga Uganda ganzikiriza okukolera mu musolo omutuufu gwe nkoleramu nali badde ndetera ku 10%. Olw'ensonga yes, gwe musolo omutuufu mwenja nze ndi intermediate importer, bwe kyendeta nkyongerako omutindo sina kyendeta nekitunda nga bwe kiri. Nze ndeese Luwande ndufudde olugoye wekitegedde ndi risk taker, sirinda amamateria kujjawo ku dduuka wange oba ku workshop kuŋŋamba nti nkolera kino. Nze njiya omusono nenguteeka katale okulaba nga gunaavaamu ensimbi era nga ezigenda okuyimirizaawo edduuka ly'empangisa emiliyoni eziri mu 4 n'ekitundu n'okusasula abakozi ne workshop gye nsasula essente eziri mu millions kumpi 5. Okitegedde okubiyimirizaawo oba olina okuba ng'oli muyiiya nnyo. Kati emirimu gye tukola tegitukuwa wadde eddakiika emu ey'okuba ng'olirakisinze okujja okubanga buli ssaawa oyiiye okulaba ng'ovuganya ne bannaffe abaleeta ebipya okuva e China ne mawanga amalala. Kati mu bufunze emisolo gyonna gye mbadde mukubira enduulu eri gavumenti gyakomyewo awatali kwekendeezaako wadde ennusu 5 wadde ennusu 100 wabula gigenda kweyongeramu bweyongezi maanyi. Kati mugenda kuddamu kuggalawo ekyokuddamu okuggalawo eyinza okuba ensonga entuufu naye balina kubanga ekkanyiziddwako enjuyi zonna. Nze newaali ngambye kuggalawo myaka 2 nsobola okuggalawo kubanga essaawa zino byenkola sikyabifunamu wabula bitwala ate olwedde ze nali naterekera abaana okusomamu fiizi z'abaana kati ate ze mpaayo okuvujjirira omulimu nga we nindirira gavumenti yo weeneekubira mu kifuba ekkaanye nti byatuteekako si bituufu. Olwala leero bagenda kunteeka ku IFRIS bagiyita electronic physical receipting and invoicing system solution oba kyonna kyekiri. IFRIS eno bannayuganda abasinga tebagitegeera bulungi. Si musolo naye it's a tool ekozesebwa okuŋŋanya omusolo naye nga tuulu eyo oba amasiini eyo mbega wa gavumenti omujjuvu atuula mu seefu yo mbuuza atya emabega eri omuntu abadde asobola okukola ssente zonna zakoze oba ettunzi lyatunze n'akola presumptive assessment oba return n'alabika nga gavumenti agiwayo ensimbi zasobodde okugiwa zawulira ndize gijjamu kubanga VAT namusasula 18% nagisasula ku musolo wano njikulaze ndowooza ng'egwa mu $6 mu 9 kumpi $7. $7 essaawa zino zibeera mu miliyoni za Uganda ya kumpi 28.3. Wembeera nga nazikuwa at the port of entry lwaki ojja atoleeta embega mu dduuka lyange alabe oba ddala ne bano abali eno wansi bateekako omusolo guno gwa VAT. Gavumenti yatulaze nga ogenda kubeera likaling okuva ku nze yegenda genda ng'egutema paka ku muntu asembayo owa wansi. Nakuwadde example y'essaati zino mukwano gwange gwe mbadde nga nzigulako abadde azinguza emitwalo 4
kwena n'ekitundu essaati eno gy'oyambala olwaliro azitunda emitwalo 6 lwaki IFRIS muntu musaasire gavumenti ntwaja advise nga tubagaba bannaffe nti ebibonerezo bye mutadde ku bantu si bikakali nnyo olw'ensonga IFRIS teyali badde mbi nange kenyini enyamba nga nanyini business okola ki abaana obutakubba abantu obutanziba ate nayo baba banzibye yo tebimanya nti banzibye mbadde manyi buli kifuluma ka receipt nga receipt ekaaba but at the end of the day IFRIS tenyambako kunoonya kinani yakibba pieces 30 ze banzibyeko mu process y'okutunda byewangerekera omusolo ne byongamba nti ntunde IFRIS terina busobozi bwa identifying IFRIS tesobola kukola nga siina data oba wifi nze gwenji wadde kukolerako system eyo wemba wenkolera amasanyalaze gagenze IFRIS tegenda kumpa bibalo bituufu wabula kyegenda okukola egenda kumpa penalties mu receipts ezitakoze eki ezitayiseemu senga mbanga nkola receipt ya 13 item ya 13 nga nkola receipt newabeera wensobi amasanyalaze negagenda oba internet nevaako URA charging million 6 ani operating ekyuma ekyo oyino kifunira either omukugu mu bio nga accountant ani amusasula gwe kenyini gwo omwesasulya nanyini business sente zitaka wansi wa mitwala osasula data osasula operator yes n'amasanyalaze wokoyaga ino okubanga tegavaako okusobola nakuma kenyini gavumenti yakatuna million 1.2 inawo kikampani kiyateekawo awo ekikatuguza sijja kyogera programu eno sagikoleredde kampuni eyo gavumenti yakuguza ekyuma gavumenti yakuguza ekyuma kyasookera nokugira million 500 abantu nabakubanye emmeeza paka yakisaako paka ku million 1.2 ngwe gwe olina kyesasulira nanyini business ate omale kijje kikubege so no mukyo IFRIS government twavaayo nze ndi omu kwaba abasaale abakola research eyo government tuginyoye tugigamba naye nti wetutunuulira etteeka lya VAT eryajjira gwali mwaka gwa 1996 millions za 10 meka millions 15 millions 15 dola yali egula sente meka kyali egula nga 1,200 oba oliawo nga millions 15 zikola emitwalo gya dola nga 18 n'omusobyo by that time olwaleero millions 15 gye emitwalo 3.14 egya dola ebibalo bino bikyali bituufu mulaba mu mitwe gyammwe bikyatuulamu bulungi bikola lwaki threshold tetukyuka ey'omuntu alina okubeera ku VAT neyingira akawumbi kamu n'ekitundu oba okusingawoko paka baffe ndowooza nti babitegedde ntubagamba ekirala nti ebibonerezo ebiri ku IFRIS binene mwemugamba nti ne Rwanda weeri Tanzania weeri ebibonerezo byabwe biri bitya Rwanda senga bansanga nga mbadde nkola risiiti ya 15 nga kyentunze kya 15 babala 18% ya 15 nti ze siringi 9 ze mbadde nina okukola ki okubanga nsasula eza value baze mbadde ngiza ku bypassinga bakwata zino siringi 9 times 2 ze siringi 18 yengasi gye nsasula mwekya million 6 mwakijjawa tewene bakibalira naye abagezigezi abali mu bitongole ebyo era abalina amaloboozi agasobola okukonvinsinga abakulembeze babbako gavumenti sente mpitirivu okuleeta system eyo wano gavumenti system yagiteekamu sente nyingi bwengambira buli musuubuzi yeekaabire nga bukyali IFRIS tegenda kugenda wenaaba yakugenda ejja kuba nzibu yakuyimiriza olw'ensonga baganda baffe oba abantu bagibbirako ensimbi meka mpitirivu nnyo obungi byebyo ebimu ku bibyo ebiringa ebinyigiriza omulimu oba n'emirimu gyaffe tuli beteefuteefu okulwana paka ku mujaasa asembayo oba paka ku muta asembayo okulaba nga twenunula olw'ensonga tulina okukkiriza nti eggwanga lyaffe Matiya sijja genda Canada gino emyaka gyange sijja genda Dubai sijja kuddamu kufuluma ggwanga lino eggwanga lino nalifuluma nengenda mu nsi yali tetegerekeka nakolera mu bibaati nenoonya obukadde 7 nembuleeta e Kampala gavumenti yaffe yawano yebulwanyisizza paka webumazeewo
sikola nkoma kuba kavanga nzija wano naye nga lunaku nkeera ku makya nenzuukuka nengenda okukola isibu tukeko ku bukulembeze bw'abasuubuzi bagamba nti obukulembeze bw'abasuubuzi buno nabwo bulya mu kwekalakaasa nti singa abanga tewali kwekalakaasa nga buteeka okwekalakaasa nga gavumenti kugiteeka ku nninga gavumenti ebayita mujje ebawa bwe malobawa nga basirika tobolaba nti kati abasuubuzi abamu bayinza obutaddamu genda mu kwekalakaasa lenti abali bubi fizi z'abaana mu maaso awo zijja n'ebirala obukulembeze bw'abasuubuzi buno olowooza si kizibu eri abasuubuzi ku nsonga zaabwe zibaluma obukulembeze bw'abasuubuzi kubanga nange ndi mukulembeze olwaleero ekibuuzo kyombuuzizza kirungi nnyo era nsaba buli munnayuganda waali akiwulirize okusookera ddala tulina ba traditional giants ababaddewo emyaka bakama baffe aba Kasiita Uganda Kasiita Uganda ebadde mu nsonga z'obusuubuzi ebbanga eryo lyonna era bino byonna bizze bibeerawo nga Kasiita weeri mu kubanga ebadde weeri byerwanyeeko ebirwanye n'ebigiremye bigiremye bibiina bizze bimeruka abamu bannange bempulira nga bagamba nti gavumenti ebiteekawo kubega busuubuzi oba n'okulemesa biri ebiringa ebiri serious okutambuza emirimu kyeninza okukanya nakyo oba n'obutakanya nakyo olw'ensonga nti essaawa zino ebyekalakasisa abantu si bakulembeze ebyekalakasisa abantu bye bino gavumenti byeremeddwa okukolako ate nga tulowooza nti bisobola okukolebwako ne biva mu ddiiro so obukulembeze obwa muganda wange Thaddeus Musoke Nagenda Chairman Kasiita Haji Sekitto ne banne mbukkiririzaamu nti bye bakoze babikoze bituufu era ndowooza nti pressure essaawa zino emountings ku bukulembeze yali badde teyorekera bantu ng'abo pressure government yali badde giteeka ku bitongole ebikola police lwaki mukola police ezituuka wansi ku ground ezibackfiringa ate nga zigendamu ensimbi y'omusolo nnyingi olw'ensonga zitesobola kungamba nti gavumenti erina police eyigiriza abaana okutunga ebyalaani ne bamala obayigiriza ne bajja nga amazima omwana tatunga ku lugoye abadde ayigidde ku bipapula mwanje ne mu opportunity etunga olugoye material wange nenziramu ne mutendeka buto ku machines eza savo okitegedde bulungi yayigira ku buno babita sambagala oba bajjajjaffe bakoleramu ne muteka ku machines eza technology ali latest nenzimuyigiriza ne malozi muyigiriza natandika okukola enkya nojja noteekawo police ngegamba material sina kuddamu muyingiza kubanga night ne fine spinners bakola material night twasobola okufeedinga capacity capacity ya night fine spinners nange nga kwe tuli fenna nga tukoze engoye Uganda what we can do is less than 5% of the national demand ne regional demand katulwa kye tusobola okukola kiri less than 5% newuuza gavumenti eyo temukikola mu fashion zanjawulo Uganda nga Uganda bwogiraba gyeva ne gyekoma omwaka gumu tukozesa mita za material fabric emita obukadde 200 omwaka gumu kati obukadde 200 nina okukkiriza nti fine spinners ne night nga begasa abantu basobola kukola millions 20 which is 10% of this kati government ya police no twakizula ndi walinza okubawo obugenderevu abakama bafa abakulembera ensi eno okulaba nga buli Uganda tabaako kaafuna obanga abamwavu atasobola wadde kwetuusaako ekyo ekitonotono ekisooka ng'olina kusobola kumala kufukaamirira munnabyabufuzi okubaako omutwalo gw'oteeka mu nsawo oba ky'oliisa abaana kyendowooza no nti si kituufu bannaffe baali badde beekuba mu mutima ne babaako engeri ey'enjawulo oba ey'obugunjufu gye batambuzaamu obukulembeze bwe twabakwasa kale olaba osinzira okubeera nga otwogera ku nsonga za basuubuzi kakati nga tumaliriza president talina specific date kubasisinkana nga basuubuzi mulaga nti solution eri emu kusisinkana president president singa abasisinkana kino kyenkubuuza nakyebuuza ne Sekitto ne mugamba president singa abasisinkana ne muvaayo okukkanya kweza ensonga nti ate kati ku luno tujja kuba na nkuba mpya bino ebyokugala amaduuka ne tutuulaawo ebyo bidibye n'agana okukola ku nsonga
zezimu zemukabira zemugamba nti zali zikozeeko nga gavumenti ne tukola emirimu gyaffe neefuna omusolo gwayo naffe ne tuyingiza akasente mu nsawo nga tetuvuddeyo na solution the president yazemu basinkana kiki kyemugenda okuzzaako kuba oli mukulembeze w'abano abatunga kiki kyemujja okuzzaako gavumenti zonna eziri mu buyinza n'obukulembeze ziteekebwako bantu era abantu bwe bakeera ku makya ne bagamba nti oba oli awo obudde bwebwo so nno ffe tulowooza nti bannaffe bano naddala ba final consumers senga banalekeraawo oba banaategeera obunene bwegwo omusolo gavumenti gwe yateeka ku basuubuzi ne batwegattako n'ababodaboda bajja twegattako sectors zonna zitwegatteko n'abatakisi n'abalala tulage obutali bumativu bwaffe nga tuli wamu olowooza ennaku zino olw'okuba tubadde tuggalawo omanyi 2 ffe twekandaga abaleeta engoye matiriyo abaali baleeta engoye eziwedde tebatwegattako kale nabo baabagasseeko essaawa zino baagasseeko ababadde baleeta emisumaali n'ebirala buli sekita bagiyingiddemu kati buli wooluma ky'otaasobole kumira ebiseera ebisinga obungi nga n'enkoko bagamba yeepimira kyenaamira zina gavumenti kyeyalumye kinene nnyo okusinga kyesobola okumulungula okugaaya n'okumira so tusaba bakama baffe tebatusindiikiriza nnyo okutuuka kwekyawa omulimu gwaffe gwa kusuubula tetuli bannabyabufuzi era tetulina na birowoozo bitwala ki biyingirira mirimu gyabwe batuleke tukole egyaffe nga nabo bakola egyabwe so nsuubira ansi entuufu okuva ewa president olunaku lonna tunaba tumusinkanye oba n'abakkirizo tulaba naye ate n'embeera eriwo gyenkulaze yazze nti emisolo gye yali yayimiriza gyakomyewo gyo gyanituzaayo mu nsiko gyo giyinza okutuzaayo wadde ng'azze oba tazze tukyasobola okuddamu ne tubaako engeri gye tuwelagamu obutali bumativu bwaffe ey'enjawulo kubanga wano tubaddemu n'obuweero nga tugawayi newankubadde teyazze naye bye yatuwa bikyakola ki bikyatambula otuzimbyemu konteina wakati konteina weeri si tekikomye okwo abantu balondoola emaali yaffe ebifaananyi ngenda bikuwa maiko abantu balondoola emaali yaffe okuva gye njijje ku URA paka wengendo gitikkulira okisegedde baagala kubizaayo tulina ne bannaffe abamu bwe bazizaayo besigenda kwatukiriza mannya era essaawa yonna not later than Monday ngenda kuba maze okulaba commissioner general ku nsonga eyo lwaki ebintu byaffe ate byatandise okukwatibwa nga bimaze otuuka ku so ate ne biddizibwa ennakawa listen tebyakoma kusasula musolo gwokka omwami ono yasasula omusolo first payment n'amala ne bamutopinga apo ne basiizinga consignment toba yalimu false declaration whatever it was ne bagisiizinga n'asasula siza process eyitibwamu okusasula siza note eyo ebeera mpanvu nti okola apiiro n'owandiikira kati yakitegeeza nti n'abakulu abali mu madaala agaawo waggulu nga commissioner customs yategeera ku consignment ye ojjute n'oginona ku ground ng'emaze okutuuka nti ate yasasudde bifu eyamaze okuyita mu mitendera egyo gyonna so nno bannaffe tebatutakula nnyo essaawa yonna Mungu anaaba akyatuwadde obulamu nga naye wooli nange wendi bino byenkugambye lwaleero olibirabako nga bibaawo inshallah twayanza nnyo tweyanzige onawo osinzira okubeera nga otulaba byonna byokola tukwebaza tutemyetemye ensonga z'obusuubuzi naddala eno mu ngoye abaleeta eziwedde n'abaleeta matiri okumwongerako omutindo emisolo emipya okitegedde bulungi ti emisolo egyali gyayimirira okitegedde bulungi ti gyakomyewo gyonna then ifreeze ebadde etakuza abantu omutwe nayo yennyini kizibu okusinzira ku mwanja byanyonyodde enforcement yayo yakomyewo era ku ground then enforcement eri yennyini nayo yakomyewo then bana bakuwa penalties president bwe yagamba nti abo mubaleke nabo bazeemu bataataganya bebaali basonyiwa baabasonyiwa naye kati penalties empya ziri mu kukomawo kulejazza abantu kale tugenda koma olunaku olwaleero tujja kwongera okwogera ebigambo ku nsonga eno akuume atakuumira mpeera